My name is Sandra Lian. Thank you so much for watching my YouTube channel. Thank you so much for subscribing. Mwena abapya njagala okubebaza okubanga mutujoyininzeko, but don't forget to subscribe. Ate yoba bobanga yo return subscriber njagala okubaza mukwano okubanga tokoma okubanga okomawo on our YouTube channel okubeera ngolaba amawulire amapya. Ate olunaku leero nkuleetedde comedy store. Omanyi awe tusinga okumutegeerera kasita oyogera comedy store omanya bumanya oyo Alex Muhangi tewaba mulala. Kati mukuletedde olunaku leero tulina amawulire amanews mangi nnyo agagoinga around nga gagambibwa nti ye yandiba omuntu yaviiriddeko Bizonto okubanga bakwatibwa nga bayise mu ye. Waba olunaku leero tuzze atutegeereze ddala ayongere clearinga air ebintu byabadde bitya ddala olukwe lwayise mu ye yabawaddeyo oba nedda kuba fena tukimanyi bulungi aba comedians abasinga bonna bagenda ku comedy store okubanga bayolesa ebitone byabwe ebyenjawulo n'ebirala ebifaanagana ng'ebyo. So kati ngenda kusooka musabe asooka ababuuzeeko ate oluvannyuma tubeere nga tuwaya kimu ku kimu ngenda omubasoyeeza ebibuuzo baganda bange nze nammwe. Alex Muhangi sooka babuuzeeko. Mugamba mutya bakyali bange ndi wano ne Sandra lwaleero so simanyi sayise nnyo balaba emwe wale kubeerawo ko YouTube kyekiriwo omuntu bw'oba omwagala omuwagira no subscribinga nonyiga ne ka button kali in case we watike ka video akapya ofuna notification nti akuletedde akapya, so let's all do that and support. Ate gwe nkwagadde nange anyways Alex Muhangi soko tunyonyo kuba twawulidde ku Bizonto waliwo interview gye babaddemu emu nga bategeeza nti bayita mu ggwe okuba nti babategeerawo we bali ne babakimako bubinnyo kyabadde kitya. Interview nange nagirabye ebadde mpanvuko naye ne basalamwako akokokka akakaga nti Muhangi nako tekaweddeyo. So the Bizonto, first of all, they are my friends. Bachali bange nnyo kati nibo babuuza bonna bachali bange nze yabaleeta mu comedy on bali bakola comedy ku radio naye ne bajja ne bagamba Muhangi twagala ekintu tukise ku stage and I listen to them. We work together out my production team nabo ne bajja ku stage ensi yonna kwe kubategeera. People knew them because they worked on radio but it was not this huge until they started coming to comedy store. So ndi omu kubatumbula ebitone byabwe, and I've done that over the times with different comedians. So it's not the first time nti nkute ku comedian ne tumwamusa nafuko wakabi. So bobabuuza bayinza okuba bansingako ku myaka naye mbango omuzadde. Okitegere emyaka bayinza okuba bansingako naye ku kintu kyakwe ntono yatuyamba Zonto mba ng'omuzadde waabwe. Saagala kulyeyita erinnya nga tebali mpiseri naye kyengamba nti in this era of say comedy, this era of comedy store 2019-2020 omuntu ayagala okukolagana ne MC Mariachi oba Mada Tranchiko oba Maulana and Rain oba Mighty Family ojja kusanga basooka kukubira Muhangi kuba namba yange buli omu agirina babaloza n'okozwa gwa batwala abasinga something like that. Ndi mpayo ku Mariachi oyo omwetaaga ne mugamba siri manager we naye kankuwe namba ya manager we mwogere. So in the same instance omusajja nkubira ku Friday very early in the morning, not very early, it was around 8 a.m. awo nali nkyali waka Muhangi gyebaleko ne mugamba kale sebo nawe gyebaleko so tubadde tukwagala muko tulina akalimu ne mugamba ne batabani bo ba Bizonto. Kati omwami oyo enamba yange yagijja ku president waffe watuka Bujingo Hannington we yakubira nagamba nti ntwagala esimu ya Muhangi njasooka namwe twagala ba Bizonto abo tuwe namba yabwe tuogere nabo oli namwe nze sijirina ne Muhangi agirina mukubireko ku Muhangi kati nange ne bankubirako. So ne nkwata esimu ne mugamba ne ba Bizonto abo nze siri manager waabwe naye nsobola okuwe namba ye era kidomole ye leader waabwe n'omukubirako oyo Sabazonto muteese. Kati gaina nagamba kati omulimu guli gumu twagala mukukolebwa mufune engeri gye mukola online biki so tusobola okumiitinga mwenanga kwe muli ngamba yes naye kati katsoke tukubireko inagamba esoko connecting n'oli tulabe. So naye mwena munanga atompa namba mugateko ku simu ne mugatako conference oli kidomole simu neeyita mukatuli basatu ku line guys mulabanga ko yanga am director of police biki erinya yanga ye Mwami Cyrus. So netwogera kidomole gyebaleko yandi ku simu nina mwami wa police director wa police wano anga ntayagala kukogerako naawe
there's a business that he wants us to do, so he wants to meet us. When are you free? Olinagamba kati tuli ku radio naye tumala saawa 4, so ndowooza we can meet after the show. Our show egwa saawa 4 kati nga 10:20 we meet somewhere. Era ya nominating ekifo ekyo ekya Cityville kiri wano e Bukoto kumpi ne tusobola ku meeting awo nembuuza office awo wali okay, nagamba wali okay. Nange okay, nange kanve wakanzije by 10 ngenda kubeera awo. Okay. Nze natuukawo na 9 something awo. So mba nkyali awo nga olwo ekidomola nkubira. It was like around 9:50 am. Aga Muhangi ne mugamba nze natuuse dda wano kwendi. Ate kati police tusazeeko wano ku radio Zimba wona wazire ne mugamba teki ekibadde na simanyi. Kati mugamba lindako kankubira ono tomanya yinza kuba afande bweda gutwogera naye. Ne mujjako kidomo ne nkubira afande n'akwata esimu n'agijjako. Ne mukubira gw'okubiri kati atachyakwata. Nenziramu kati ne nkubira kidomo ne muza kati awo kiri kitya n'agamba ffe tukyali munda kati bali ababiri babakute wabweru. Ne mugamba wayi bwoba osobola dukka tandikirawo dukka kuba nange omusajja takyakwata simu yange alayika yeefudde. Kati na sina wenziruka, the whole radio I think was cordoned off. So ekinakola nimugamba nze munange mbadde ntuuse wano naye nange kanveewo tebansanga. So ono nanga nibabatwala nayitawo nga tebaana batwala baali bakyali nga I think something was still going on. Maybe omanyi bwoba ovanga wano e Bukoto ng'okirira joining awo ku bitaala oyita ku radio Simba wenyini. Kati nentunulayooko ne ndaba poliisi ng'ejjudde awo naye nengamba aza gakokola nimanya nange bantwala. So nentema kati it's all over the news inti Bizonto babatwala bichi, so they used me to find exactly where they are. Okay. To reach them. So ndoza abantu bagante ate inti nze police yankubira etya kati nze simanyi obakakodi obwe bukodi obwawe bakozesa nze sikola mu police ate sobola kuwayo bachali bange nti babatwala ekitegeeza. So nange kyampisa bubi naye of course abantu ba Facebook bamanyi bo ba hater. Basigala gamba Muhangi labika kati nze nayita abasirikale nze nabo ebya video nasaa birimu. So now Bizonto bwe bavuddeyo, now the anger has been turned into how they were arrested, not why they were arrested. Exactly. So the question should be why. But today it was Bizonto, tomorrow it is Muhangi. Exactly. So what do we do so that nange sikola ekintu government kyetayagala? So that's where the battle is. Tuli kulwanisa amateeka, tuli kukola buli kimu so that we can be back to our normal lives. Kati gwe bwe wannyonnyola ba Bizonto, did you explain to them ne basobola okutegeera? Nze nabagamba era bantegeerera okuba kati namugamba munange nze engeri gye mbadde ntuuse wano kirabika kabadde kazannyo. Era mu kumugamba ekidomoole yali akyali munda mu radio nga baweweero babakute naye nga poliisi tenayingira munda. Nimugamba oba osobola tema nakimunnyonnyola nimugamba mwana kirabika kabadde kakolyo bankozeseza okutuukako kati simanyi. And I think they understood because that's what the video was saying yesterday. Naye oli asazemu ke bagamba nti Muhangi bamukozesa otutuukako kataddeyo n'akasembera awo nyine kataddeyo kati ensi yonna keraba kati baga nti nze kati nze sikola mu poliisi. Ate ekirala poliisi bwe bayagala kukwata oba okola ku radio ebyewuliriza si basiru ate tebakwata mu lunaku tebakwatira mu lunaku lwe lumu akola ki kino bakikola batya, do they need to be arrested, was it a mistake? So kati nze simanyi police investigating etya. So I think they just use me for the last minute to cover or to find, I don't know, to find them. Kakati oyinza kwogera ki kuteeka lino liba bataddeko ekkakali kubanga balirese nga litunulira your what? Your industry. Okuba nti muli ba comedians kyo mugenda kikola mutya kuba baleka bagenda bakwatira ddala. Kati eteeka eryo bw'olisomamu terikwata ku ba comedians bokka. Eteeka eryo likwata naawe likwata olakana akantu koli okukwata tolina kakwata kati nda togenze wa minister n'omugamba nti twadde twagala ku recordinga Muhangi tulina cameras 3 tugenda kutuula wali ku TV yaffe ku office yaffe tukolerawo interview oyina omulaga ne shots nalalabye tugenda kufuna shots bwezi ango egenda kukwata bwe tugenda kukwata ebigere tugenda kukwata ebiri nsoka ne musalimba ogenda kumubuuza bibuuzo ki bagamba kale katubiyitemu then tukugamba olyoko omukwate kati n'okateekayo nga toyina permit y'okukwata kintu kyonna nange bankima nawe bakukima. Oba oyina essimu newe kubye ekifaananyi abantu abakola Snapchat oba gwoli okola bu video kasita okola ka video ako wokakoledde ne bweba still picture naye nagirabyemu
n'okuba bwoti olina kuba ne permit ekugamba nti ku lw'omukaaga nyinza okusanga Muhangi neemusaba selfie kati bwe mba musanze mbadde nsaba permit kuba selfie yange egenda kubeera ku kibegabega tetugenda kukwata ebitundu ebidda wansi ne face tugenda kusimayiringa tulina kamera emu front camera ey'essimu yange ya Samsung basooke bakiyitemu bakuwe permit y'okwekubya selfie so n'omuntu wa bulijjo kimukwatako. So eteeka eryo si lyaffe ffeka. So buli akola production yona any process of production into oba posting online oba kukola ki you need a permit. That's what it says. So for us we are repealing the law. We are appealing to the Speaker of Parliament, the Right Honourable Rebecca Kadaga. We are appealing to the President tubasaba nti eteeka eryo lityoboola eddembe ly'omuntu wa bulijjo. So it's not right. People have the right and freedom of expression. It's an article in, I don't know, but I know I have freedom of expression, freedom of speech, I have a right, it's a constitutional right to the internet. Sina kumalafuna permit posting ekintu ku internet. So bye tuga nti if you want to put since tetwagala mateeka fenga entertainers oba omuntu wa bulijjo tayagala mateeka naye tuga soko tuleko naffe wansi. You understand how we do our business. Entertainment industry has contributed healthily to the economy of this country, to the tourism, to employment of people in this country. Kati bw'ozuukuka n'ogamba entertainment ekyaliwo. Naye ate babagamba nti entertainment teyina nnyo kyamaanyi kyegasse ku Uganda. Temwakiwulira ekyo nti kyobola ebbaala gye lisembeyo okugamba nti no bagula. Ebbaala is a little thing about entertainment. You cannot say that. We contribute a lot to the GDP of this country. They know that. Every time oleta Diamond naja comedy store, Diamond sente zogenda kumusasula $5,000 asasulako omusolo gwa value added tax gwa 18%. N'asasulako pay as you earn. Sente ezo amaliza asasuddeko $7,000 nga gumu kasanvu ku nsi. Diamond bw'aba ajja comedy store ne wajja abantu $1,000. Nze Alex Muhangi yalese Diamond ekisooka nsasula police. Nosasula police okujja okukuuma ya milioni nga 8, nosasula counter terrorism milioni nga 10, nosasula permit ya KCCA, no pangisa hall, no pangisa. You are creating employment. Oyina abakozi abantu ababulije bobo ina abantu omutwalo ku kivulu kyo. In that night over to 500 million money is going to be in transfer. Abasasura okufuluma osasude gundo service provider. So that money is going to the. You cannot say we are contributing nothing, and this is just one event. So there's a lot that the entertainment has done, and I'm not the only person who does events. Everyone is doing an event, so you can't say that we contribute nothing to the economy. Abantu bade COVID je tubade wano tetukola. We are jobless. Naye when we are working, people are employed. Nze ndina staff bina. How do you tell me that I'm contributing nothing to the economy? I've employed people. So this is what we are saying. We all know the concerned parastatals understand that even us, we contribute a lot to the economy and to tourism and to everything. But tebagala kutura naffe batubuze nti mukola mutya business eno. Then balioke bagambe kateteeka bweriti wamali genda bale misokola tugenda tukatufuka ababbi tugenda kukola because the way it is now it is either we stop doing entertainment or government tulena abo tukiriziganye. Otherwise now, it's very impossible. What is the way to go? Are you hoping okugendewa Speaker Rebecca Kadaga? Yes, we have appealed and our lawyers are suing Uganda Communications Commission. And these laws, we are going to table our appeal on the parliamentary table. Our lawyers are going, even us, we are going to be present. Then we also want to talk to the president about these same laws. But that is how you can take the laws out. You can say this is not a good law. To us, it won't work. No, it's just the performing arts. Everyone. So we pray we get successful. Otherwise, if we don't get successful, there will not be any comedy shows or any entertainment. Yeah, because there is no way you can record a video without a permit. Tekisoboka nti buli lwobeera ku stage n'ojjukira joke togenda kujogera kuba tebakuwadde permit ya jokes bit. Nti ndi ku mukolo gwa leero saawa 6 nti naye kati nzijukidde joke ekiro kati nokukeera ku macha mu office ya minister mbaite mutya omukolo kwa saawa 6 kati nayongedde mu joke eno bajja ku minister takola ku Saturday kati byogenda bikolo oti. So it is very impossible to do.
it will just stop us from doing entertainment. Kati bayinza okuba balese etteeka lino because entertainers have gone into politics and they end up misusing their positions. So what we want is the government and the concerned bodies to come to us and say, boss, tumanyi muli ku entertainment, naye wano mwino okukoma, toyina kwogera kigambo bwe kiti, toyina kukola kyabuwemu, toyina kuvuma gundi, then tumanye kye baagala as opposed to just saying temubaako kye mukola. Because ffe kwetulira, this is our life. Kati nze ngenda kutandika saasoma busomesa, ntandike kunoonya omulimu gw'obusomesa, okitegeera? So that's what we want them to do. And if they can't do that, then there will be no entertainment. Tugenda ndowooza kufuna ekyeyeeyo Dubai naye bagobyeyo Abannayuganda or something. So that's where we are standing. All right, thank you so much. That has been Alex Muhangi. Ndowooza mmuwuliriza bulungi. Abadde n'ensonga ezisingira ddala obukulu zibadde bbiri. Abadde clearing air about the Bizontos kubanga neera abadde ku live Facebook naye nga abantu bangi bakomentinga balaga nti akirinamu omukono. Naye this man abamumanyidde ebbanga eddene akolagana nnyo ne ba comedians ab'enjawulo to the extent abayita ne comedy store. Abantu abasinga tubamanyidde ku comedy store, aba comedians abasinga obungi. So mubijje muwalaala mulekerawo okumusibako nti ate yalina omukono mu kino yalina omukono mu kiri. He's a very good man. Era nga muwulidde ebigambo bye from the horse's mouth, muwulidde bulungi buli kimu nga bw'akyatudde. Tubadde ne Alex Muhangi. Thank you so much. Njagala okwebaza, but don't forget to subscribe. Soko sibule abatulaba ku Sandra Lian YouTube channel. Sandra Lian YouTube channel is where you gotta be, man. So subscribe right now, hit the button. Subscribing and button kali. Every time that we post a new video, you want to know. So Sandra Lian, genda yo, subscribe, hit the button, and you always get the latest. My name is Alex Muhangi. Thank you so much for being there. We love you so much. Yeah. Bye-bye. Bye.